Munange ndi victim lwatuuka omuzungu agenda nkwana ate kakati abazungu be bafeera omuzungu bwankwana kati nze nali nsuubira ebintu nga bisatu nga nsuubira like okunfeera nga nsuubira laavu nga nsuubira neki nze okumukuula ebyo byonna mbeera mbirina mu mind yange kuba nze online dating mwana yo yagaana sigisobola nabivaako munange era wadde banzibye neera nze like mbadde nkimanyi kino balina okunziba kuba buli kimu mbadde nkimanyi so ngagenda nkwana nga like nga nsaba enamba yange ngamba please share your contact details so that we talk more on WhatsApp. Munange nga muwe enamba after okumuwa enamba nga neyanjulira nga nkwana ngera womanyi ebintu by'okukwana nga twogera weeks 2 munange nga tutuuka okubanga like ayagala kumpereza kasente ngamba ate ebintu ebirimu sente sekuluntaza munange kakati nga ngamba njagala okulabako ku video call nga mugamba tewali buzibu nga tukola batya nga netegeka nga nkubira essimu mukunkubira essimu nga network ebira unstable awo nno nga katonda zeyandabudde dda nga mbuuza okozesa ssimu ki lwaki network eri unstable oba okozesa WhatsApp kino muganze nkozesa WhatsApp messenger nagamba oh no please no kubanga kakati okusinziira WhatsApp gye tukozesa neeno biba tebikwatagana network erina okubanga eri teri bulungi konze kati nkole ntya okwogerako naawe nagamba okozesa WhatsApp web namugamba nze sigimanyi okujjako nti downloading nagamba nedda omanyi kyetugenda okukola kakati ngenda kugulira essimu ngenda kugulira 16 Pro Max then nkugulire ne MacBook Air nengamba what nenkyamukawo nagamba naye oyina account namugamba account lwaki like mbuza account nti bwe nakusindikira sente nemugamba enjina nagamba okozesa ki like nemugamba osobola okozesa Western Union ebyo bintu byonna ezo gundi zebasindikira ku sente nagamba asi kyetugenda okukola kuba waliwo kati enkola enyangu sente nga zijja direct ku gundi yo ku mobile money yo nemugamba enkola kyeyo kubanga waliwo enkola nga binene osimanya waliwo binene ebijjanga sente zijja ku account izo ansaawo biki nagamba eno bagiyita European Express Money ngamba kale naye kakati okugiggulawo oyina kusasula $15,500 awo nno nenkyamuka munayinadde sina sente nenzinonya mu mikwano gyange mukyata wange nanyongerezaako nenfuna sente nenzigulawo akawunti ate nze gwe bagenda okuwa sente ngule MacBook Air ne 16 ati munange nga nzigulawo akawunti nga agamba kale kati ngenda linda enkya ngenda kuweza sente nagamba bino ebirimu enkya bino awo nno nengamba izi tiwali buzibu kasi 15 terijja kunnuma nnyo nsobola oddiyiriba netulinda ne bukya sawa zibadde 3 nambuzaako oli otya bikimu nemugamba gyendi kati nolwo nze olwo nga ndi excited nze nga ndi musanyufu agenda ofuna sente munange tutuuka nga mubuuza ate gwoli otya nagamba nze ndi stressed ne mama wange like tali bulungi nze can we talk about it nagamba okay nagamba nina organization eyo gyenkolaki
organization je ndi under organization naye eri like ali mu NGO organization bane nabalabirira abaana ye Karamoja simanya Kabongo simanya bichi namba naye nangamba amaze like 4 months nga tababuliza kuba like agaba buyambi naye gundi za account za ziri blocked aho ningamba naye nusimu feri ngamba nele kan trying nangamba onsobola ku contact details zaabwe noba kubirako nemugamba tiwali buzibu nengula airtime nguze na airtime wa mitwalo 2 nsikolaba nemba kubira kubesimu yange eri roaming isikozesa dakiika munaye nemba kubira kati wemba kubidde omusajja nga akaba ebizibu bitya nakabona gamba mbwe kakati abaana n'envunza zibaluma era kakati omwana atera n'okufa omutima simanya bagenda kwaga kaani ne babagoba ne balya looni biki byonna nga bwakoze atya bwabiŋambe nembirecordinga nembiwa boosi we bwembiwadde boosi we bulungi nnyo buli kimu nangamba bagambe bawandiike n'ebitaliiwo biki omusajja nawandiika kafunkunaali emifaliso biki byonna nawandiika bambi ngamba kale nze nembi screenshottinga era nembiwa boosi waabwe nga nze nyize kimu ssente okitegeera baana mmwe omusajja ngagamba kale kasantegedde kangende mu banka mbaweereze ssente ampereza ebifaananyi nga bali mu banka n'omuzungu nga jjayo abazungu nga babala ssente tatatata nengamba zino ssente biki engamba okay gamba bano abantu munange bwolumaze eddakiika nga 10 nga bampeereza message nti ssente kweziri naye ate ne batandika ate okunanagira mbwe ate okuzijjako osooka kusasula kakadde kamu nekyo nengamba ate kaaki kuba sente zeeyo zonna ziva UK America ate osasula otya nga tegwa receivinga sente mbuna nti sente nyingi nnyo ate akawunti eno mpya kakati like oli client mupya tetusobola kola ki tetusobola like like tubibaddawo nga ndaba bimbuzabuza bintabuka obwongo nembuzako kokutatanga nagamba negwe tebagenda kufeera nemugamba nkimanyi naye kati soke tugezese ku mikisa gyaffe kumbe era banfeze munange nga nsindikira gundi nga nsindikira ne confirmation forms zizino baana muziraba eno nendo zonna nga zinsindikira munange ngamba naye okuzijjayo ino okusasula kakadde kamu n'ekitundu nemugamba ate kakati bakinsasula kamu n'ekitundu kansasuleko entini mumpeeko ezimu zeni ezo zemunampa zeni nyongereko nagamba kale sooka osindika ezo bwe nsindisa ezo ate nagamba muna ate teekako endala nembuuka bwedda ndi alaati ngamba kantekeyo ezitannuma okitegeera so munange nga banfeera bwe batyo bannange mwegendereza abafeere mbabuulira bakozesa links bakozesa buli kimu okulaba nti nno bakola kibakujjako ssente so nze baba banzijeko emitwalo oba 3 bamika nze I can recover naye kati wabeerawo abamu nga tebasobola so mubeere alert. Thank you.